Kampuni ya State Tires etongozza empaka za East African Badminton Championship ez'omulundi ogwokusatu nga za kutojera okuvanga 7 okutusanga mwendo omwezi ogujja ku MTN Arena Erugogo. Bw'abadde atongoza empaka zino ku kitebe kya State Tires mu Industrial Area mu Kampala, akulira kampuni ya Vision Group Robert Kabushenga yeebazizza State Tires olw'okuwagiranga ebyemizannyo, kyagambye nti kiyamba abaana abato okulakulanya ebitone byabwe ne basobola okwendogera ku nsimbi. Naye njagala kwebaza aba State Tires n'ab'emipiira gya Linglong ne Mwami Mandela yennyini olw'okuteeka ssente mu muzannyo guno. Ekisinga okutumenya mu Uganda lwa butebeera na ssente ziwerawerako mu mizannyo. Era omuntu bwe yeewaayo n'akwata ssente ze n'ateeka mu muzannyo kiyambako abaguzannya, abaana abato abagwagala nabo ne bagutandika. Empaka zakwetabamu amasomero agasobamu 39 n'amatendekero agawaggulu agasobamu 8 era ng'okusinziira ku ssentebe w'emizannyo gy'amatendekero agawaggulu mu ggwanga Penny Nakabenge, empaka zakubayamba nnyo okwetegekera empaka za East African University Games. Tournament eno nnungi nnyo kubanga universities zeetegekera East African University Games, so enteekateeka eno egenda kuyamba abazannyi baffe okuba nti beetegeka bulungi emizannyo egijja mu maaso. Mu ngeri y'emu kampuni ya State Tires ekubye akawulo akokutaano aka Pirelli Formula 1 era nga Ronald Kanserere yawangudde olugendo lw'e Dubai ne Abu Dhabi okwerabira ku mmotoka wa Formula 1. Leero ebadde draw yaffe ey'okutaano ya Pirelli Formula 1 promotion. Alina okuwangula okugenda Yas Marina kulaba obumoloka obwa Formula 1. Awangudde leero ye Ronald, tuwaddewo n'ebirabo ebirala by'abantu 7. Kati ntoto tulina abantu 5. Omwezi oguddako ye draw ejja kuba ng'esembayo naye ejja kuba nnene kubanga tulina okupiikinga abantu 3 abalina okugenda Yas Marina. Bannamukisa abalala 7 bebeewangulidde ebirabo ebyenjawulo era ng'akalulu akanasembayo kakubwa ku ntandikwa y'omwezi ogujja kwe banaalonda bannamukisa abalala 3 abaneewangulira olugendo lwa Abu Dhabi ne Dubai okwerabira ku mmotoka wa Formula 1. Brian Katende mu byamizannyo, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.